Wachibe elimbuga wafe webale bambi kulwanirira eddembe ly'obuntu bambi Mataya simpuga n'abopozisioni bafulumye bonna mu palamenti olw'eggulo ensonga gye bawa lwaki bafulumye bakoya okulaba nga basiba nnyo abantu abopozisioni bavumirira nnyo okusiba abantu nga tewalina misango abamu basibwa abamu battibwa abangi babula tetumanyi na gye bali ekitibwa kibe eri mpuga wafe webale bambi kulwanirira eddembe ly'obuntu bambi twebaza nnyo ddala abopozisioni okwegatta wamu ne mufuluma olukiiko mwatulaze bambi temuli bumu nnyo naffe twabasiimye mwatulaze maculite ekitibwa kibe eri mpuga wafe webale bambi kulwanirira eddembe ly'obuntu bambi tulwaniriza ku kintu kya Bizonto eky'olwaleero yeffe banne Bizonto nga bwe mutulaba tetulina buzibu tweyagala okufa obufi anti YouTube channel yaffe eyitibwa New Bizonto gy'ogenda n'osanga kawaaka akalungi ak'abalenzi abadigidde obudigizi bwe tuti ng'abasatu tuli balungi nga n'omubi sayidi eri waggulu gy'ali kwakibba tetulina buzibu bwonna gwegenda ku YouTube ojja kusangayo kawaaka nga gyekalire boonanulira sinze nakuzaala sinze nakugamba obeere ng'ofaanana bw'otyo kakati no mbagamba kimu tire tuze kuba tooki mu palamenti yaffe eya wano omuliro gwabadde mu palamenti bulijjo mutenere South Africa ati Julius Malema wa Tabbu kati ate ekiri wano Kyagulanyi ensigo gye yasiga yiino etandise okuvaamu ebibala olunaku olw'eggulo palamenti yaffe ey'ekumi yakutte omuliro ababaka ba Nuupu bafuuse ekirala baalaze Amaanyi baalaze ekituufu ekyabaddewo olunaku lw'eggulo tekibangawo mu byafaayo bya wano bw'obala palamenti ze tuzze tuba nazo tewali palamenti yali ekoze bweti ababaka b'opozisioni ne beekandagga ne bagifuluma kyafaayo kinene nnyo mwaba MP abali Nuupu ddala mujja kusigala mu byafaayo wano nti opozisioni mpuuga gye yakulira yalaga obutali bumativu ku bantu be basiba bwetyo n'efuluma n'egenda ebweru ng'ensonga enkulu kulwanirira abantu bambi nkimanyi nti abalabi beebuuza ensonga lwaki ba MP aba Nuupu naddala baafulumya olukiiko n'ensonga yiino wano byatandise biti bwekoona emboozi awo olwatuuse nga palamenti etuula boogere ku nsonga eziyamba eggwanga okugeza ng'amafuta agalinnye ebbeeyi nga tewalina nsonga lwaki galinnye gatyo ekyo eky'amafuta kyo baakiruddeko nga kibalumya n'omutwe bambi basajja battu mu lutuulo olw'eggulo Oulanya teyabaddeyo wabaddewo deputy speaker omumyuka w'Oulanya yabadde mu ntebe ye ng'akubiriza bambi mukyala Amongi ono akubiriza bulungi nnyo kwegamba palamenti olaba ng'agisobola omanyi mu palamenti wabaayo olupapula lwe bayita order paper okubeera ye bateesa kati ku order paper eno kwabaddeko bingi olwamaze ekyamafuta ne badda ku kirala ababaka nga weebali batudde bulungi naddala ab'opozisioni babadde bawera aba FDC babaddewo nnyo saaka aba DP nga nabo weebali bwana aba UPC nga weebali nabo n'omutaka owa Jema Asumanyi basaalirwa saako n'aba Nuupu nga bonna batudde olwo mukama waabwe Mathias Mpuuga leader of opposition n'awanika omukono ko Anita Amongi you allowed sir Mpuuga n'asembera ku fulo ya palamenti n'akwata akazindaalo n'ayanja ensonga ya honorable Mathias Mpuuga yabadde egamba nti ddala lwaki abantu abaasibwa ku byobufuzi bonna lwaki tebateebwa ne bava mu kkomera wulira ensonga Mpuuga gye yaleese Mpuuga yabuuzizza nti abantu abaasibwa ku nsonga za politikisi banaateebwa ddi olwo Mpuuga ayogera nga palamenti esirise sipiika atunula yeetegereza Mpuuga ab'opozisioni naddala aba Nuupu batutte n'ebbanga nga beemulugunya ku bantu bangi abaasibwa bambi nga tebalina misango nga bangi nnyo nga tebalina misango ate nga bangi nnyo kitutte ebbanga nga bakyogerako nnyo nti abaana baffe be basiba bonna abantu baabwe babanoonya baabula tebamanyi bifo babasibirawa kwegamba Mpuuga yaludde ku fulo Mpuuga ng'agamba nti bonna abaasibwa boogere gye bali nti babasibira gindi oba gindi ekyo bakitegeere nakyo obanga baafa nga ddala baafa ekyo kimanyibwe abantu baabwe bakimanye
Mpuuga yagambye bonga opposition tebayinza kusirika nga bannayuganda batulugunyizibwa. ekyo nedda Omwami Mpuuga yabadde akyayogera ko mukyala Amongi sipiika w'olunaku Bisaba mwami Mpuuga ensonga tugiwulidde mbadde nkusaba otuuleko wansi nzenga omukubiriza ow'olukiiko luno mami mbadde nkusaba ogumiikirizeemu paka ku Lwokubiri olwa wiiki ejja ensonga yeeyo tujja gitereeza ko Mpuuga osaaga ng'oyo okunnimba buli we twogera ku basibe bano nga mudda mu kulimba tetujja bikolako kati nno olwaleero nze nga Mpuuga nsazeewo bulungi obutadda mu paalamenti okumala 2 weeks ate ekitegeeza Mpuuga n'asituka Mpuuga n'afuluma olwo ababaka ab'opposition bonna nabo ne bayimuka lumu ne bagenda ebweru baabo ku madaala baabo batudde muwadanku nnyingi yabadde mukambwe ennyo Simba Fred Kaggwa owannakifuma naye Kiwanuka Abudala nga mukambwe ennyo Nabukeera Anifa naye nga munyiivu Kazibwe Bashiri oyo muveeko naawe ate lwaki muvaako tukugambye muveeko anti wa Nuupu Nuupu yalaba abantu bano olwatuuse ku madaala ne batandika obuyimba wamu n'okuwaga We want freedom. 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 Bwe bamaze okuyimba ne bazzaako akalala era nga bawaga Free our people. 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 Kwegamba palamenti eno ey'ekumi tezannya tesaaga bajja giwuliramu mukyala Amongi yasigadde mu ntebe ye ng'awoza kimu next item ng'eno ab'opposition bali mu kuwaga munda mu palamenti mwasigaddemu batono oba baabadde nga 9 oba 14 naye baabadde awo nga batonotono olwo ab'amawulire ne bafuluma bonna ne bagenda ku bano abafulumye ebweru saba mwami Mpuuga weebale munnaffe okulaga abantu nti mufaayo nnyo ekyo kye mwakoze twakisiimye ffenna kubanga amazima abantu bangi nnyo ng'eddembe lyabwe bambi lirinnyirirwa bambi bangi baasibwa nga tewali nsonga kati ekyo kye mwakoze twabasiimye mwebale kati twagala kubuuzaako tusaba twanukula mwasoose kweteesa mwaba opposition nga mugamba nti nno tubuuza bubuuza mwekubidde busimu ne muteesa lumu nti olwaleero tufulume paalamenti oba ne banno b'okulembera bonna beekanze bwekanzi ng'ofuluma paalamenti nabo ne bagoberera tutangaaseemu kati nno ngaayo mwasobodde okufuluma paalamenti nga mulwanirira eddembe ly'obuntu mukolanga bwe mutyo nga baleese ekiteeso ekigamba nti nno paalamenti ya wano yerina okulonda pulezidenti w'eggwanga awo mufulumanga ne mukunamira ne sipiika mwamenya erikodi muli b'amaanyi nnyo paalamenti zonna ze tubadde nazo tewabangawo paalamenti ekola kye mwakoze okuva ku paalamenti eyasooka eyali ey'omuzungu John Bowes Griffin 1962 nga ye sipiika teyali ya ttabbu ne nnyo paalamenti eyaddako ey'okubiri nayo ey'omuyindi Narendra Patel eya 1966 nayo teyaliimu kyabaddemu eno ey'e11 eno muliro gwennyini ng'ebe paalamenti ey'okusatu eya mwami Lugumayo nga ye sipiika teyaliimu muliro nnyo Edward Lugumayo ono ye yali sipiika mu biseera nga Amaanyi adduse mu ntebe olaba n'eyo teyaliimu muliro kitegeeza bulungi ey'ekumi y'amaanyi ng'ebe nnyo paalamenti ey'okuna eya 1980 eya Francis Butagira nayo yali ya mpolampola paalamenti ey'okutaano Museveni yennyini gye yakubiriza ng'ali ne musajja we Alhaji Moses Kigongo nayo yavumbeera nnyo paalamenti ey'omukaaga eya Francis Ayume ne munne James Wapakabulo teyali y'amaanyi nnyo ng'ebe paalamenti era ey'omusanvu eya Kiwanuka Sekandi teyaliimu muliro yali awo bw'etyo ng'ebe paalamenti era ey'omunaana era eya Sekandi yali yakulya buli ssente tewali kirala paalamenti ey'omwenda eya mukyala Kadaga era nayo yali awo ng'ababaka beetya mpozi ey'ekkumi eyo yo yali ya ttabbu era bw'obanga ojjukira omwezi gw'omwenda ng'ennaku z'omwezi 27 217 eŋŋumi mwagiraba kulya togikwatako kati eno eriwo eya 11 yamenya erikodi n'efuluma ebweru olaba ne UPC efuluma ebweru ne DP yammawo nayo n'efuluma bannange kyewuunyisa ate nnyo nnyo ne Kazibwe Bashiri naye n'afuluma n'awanika omukono nga neyawaga Bashiri zo